Yes, tulina ekibuuzo wano ku MMTV. Kikwatagana ku oyo mkyala oyo Rema Namakula. Yes, era kunyumyamu. Anyway, how is everybody doing? Mugamba mutya mwena abali okutulaba from wherever you're watching us from, abali e Turkey, abali e Nairobi, abali Kenya, abali Tanzania, Doha, Dubai, Abu Dhabi, Oman, Saudi Arabia, n'ensi endala nyingi nnyo. Mugamba mutya? Mwebale nnyo kubeera nga mutulaba, mwebale nnyo kusubscribinga, mwebale nnyo kulikinga, mwebale nnyo commentinga. Watanaba kusubscribinga, nkujjukiza subscribinga wansi awo. Tulabike nga tweyongerayo n'amawulire ku MMTV. Bw'omala subscribinga okole ne kade ako kaliko all okakoneko. Yes, kajja kuba kakuwa amawulire nga kutegeeza buli we tujja live oba we tuleeta amawulire nga otegeera nti amawulire ate tuzze. Kale, tulina ekibuuzo waleeno ku MMTV. Twebuuzaamu just nga tunyumyamu ng'abo mukwano era ng'abo Oluganda, nga bannayuganda bannaffe. Tunyumyamu twebuuza, Rema nnaku zino ebifaananyi byakuba akuba bifaananyi bya haafu. Osoogenda n'okkeberako ku Facebook page ya Rema Namakula oba Instagram. Alina ebifaananyi by'ataddeyo, tattaddeko caption yonna. Ataddeko just akawojjolo kuba ka butterfly. Fena tukimanyi nti ka butterfly kategeeza mukwano, ka butterfly kawojjolo ako kategeeza omuntu gw'oyagala ennyo. So twebuuza, Rema Namakula naku zino ebifaananyi akubye bya haafu, takyalaga lubuto lwe, takyalaga ate nga tulaba n'ebbeere ligezzegezeemu okusinziira ku eyali emabega kaawo. So yes, kitwali wano twebuuzaamu, tunyumyemu naawe otubuulire kiki ky'olowooza oba kiki gwe kino ky'okirowoozaako. Olowooza lwaki embeera eri bwetyo? Olowooza lwaki Rema Namakula ebifaananyi nga bw'obiraba awo biri bisatu bw'abitadde ku Facebook page ye, naye akuba bya haafu nnaku zino tomanyi lwaki abikomyawo ku mabeere awo sayidi zaawo awo wabikomya, tebikyatuuka eno wansi, tebikyalaga lubuto na bisambi oba na bigere oba tekyakuba ebifaananyi bya fuulu. So twebuuza lwaki ebifaananyi akuba bya haafu na lwaki amabeere gagezzegezeemu. Abantu banjawulo nno bakomentinze wansi ku Facebook page ye nga bagamba Rema Namakula oli lubuto, abalala bagamba mbu lwaki okweka olubuto, abalala bagamba mbu ate biki. Naye ffe tetwagala kusala nnyo musango oba tetwagala nnyo kusala oba kuwa mawulire getuteekakasa bulungi, tetwagala nnyo gakuleetera nga tetugekasakasa bulungi. So twagala tunoonyerezeemu ku Rema Namakula ono tulabe kiki ekiriwo oba kiki ekigenze mu maaso. Na lwaki ebifaananyi akubye bya haafu nga bw'obiraba awo, nga bw'abipositinze ku Facebook page ye, nga bwe biri ku Instagram page ye, nga bwe biri ku Twitter ye. Lwaki akuba bya haafu na lwaki tulabanga ekifuba kyengedde okufunamu. Bw'abanga ali lubuto well and good, tumusanyukirako ne tumuyozaayoza kubeera tukimanyi omusajja yenna oba omukyala yenna alina omwami we gw'ayagala ennyo. Baakola okwanjula ku lunnyo, tebanakola mbaga, so baakola okwanjula. So kiba kyekyo, wafuna olubuto well and good, tewali nnyo buzibu ne walufuna. Tumusanyukirako wano ku MMTV era ne tumuyozaayoza ne tumwagaliza okuzaala obulungi oba okuzaala akaana akalala amaala kabeera azannya nako. Naye ndowooza tugenda kufunamu ku comments eziri awo wansi ku post ya Rema. Tulabe engeri abantu ab'enjawulo gye bayogeddemu ku kino ekintu, tulabe na lwaki bayogedde bwe batyo. Just tukugambe tuli kunyumyamu waneeno. Kale kateyongere tufune ku comments eziri ku post ya Rema eno. Tutandise nani? Valkats Ruth agambye Rema, those who have pics mean something. Aya Adija nayo yanaga, me too have seen half of the breast nga gageze after Saturn fear Ugandans. Aboli nagamba, you are thinking the way I'm thinking. Eunice ayongeddeko nagamba pregnancy. Omulala nayongerako nagamba and it's the time. Oba bategeeza nti kyekiseera. Ndowooza bano balabye nga ffe tulabe kubanga ebifaananyi bya haafu ate nga fena tumanyi ffe Rema mukwano gwaffe era tumugoberera nnyo ne tulaba waneeno ebbeere ligezeemu. Just kwogerako bwogezi
ebbere ligezeemu si kibi kirungi nnyo era kyakabi era ebbere ligezeemu kyobula omwana agambye me to have seen half of the breast nga gageze kale tweyongerere ne Henry agambye wabula temutudde byebyo nno mundange muganda wange byebyo Dorothy n'agamba mulengera bannaaye tulengera munne tulina kubanga fe tuliwo okuweereza Zamzamu binti Sulaiman n'agamba you're right the breast is big byebyo kale Mary n'agamba she is pregnant don't you see the chest bannaaye okubeera kyekituufu kubeera pregnant kibi kirungi nnyo naffe tukiwagira kale Mary Bertha agambye God is good all the time and all the time God is good so wetwogerera I think tunaatera okukonfaminga oba Rema Namakula ono ali lubuto oba nga tali lubuto so tunaatera okukonfaminga bulungi nnyo bwe tunaba tukonfamize era tujja kukoma wano tukuwe amawulire kale ne basapota be bangi nga ffe Vicky avudde n'agamba the only artist I support with my love heart lungs liver kidney I love you so much my diva kale Desire agambye still making them shed tears the haters a beautiful Rema Sebunya agambye oyo n'agambye nti akyabakaabya abatamwagala kati n'obanga gy'oli eyo katayagala Rema Namakula nze nkusaasidde kuba Rema Namakula ye yagamba akyabalumya nnyo kubanga omwami we alimweyagalira Nakitende Nuru agambye someone is asking why have pictures are also why have pictures are they also affected by the COVID-19 lockdown Bana Uganda mulingiriza feno tulowooza okubeera nga Rema Namakula yeeko bifaananyi bya hafu si kibi kirungi nnyo kubanga n'okubeera nga alina olubuto era tatabeera na muganda we tabeera na brother we abeera na Dr. Sebunya ng'ate era ye bbaawe wadde osuubira ki omuntu abeera ne bbaawe ate nga buli kimu bakikwasaganya buli kimu kigenda mu maaso ate ne Amara akuze ali myaka 6 kati yeetaaga omwana gwazannya naye yeetaaga omwana yeetaaga muganda omulala yeetaaga kaganda ke akato ate ne Rema Namakula ekyo kati bwafuna olubuto well and good so tumusanyukirako nnyo tetumwagaliza okuzaala obulungi tetumwagaliza okubeera nga nga yeeyagala mu bufumbo bwe byebe nno ebiva sayidi yeeyo ewa Rema Namakula ate okuva ku sayidi ya Edikezo yafulumiza akayimba kapya bakayita mugole so sogera n'okakeberako n'okakyekingako yagambye bafaani be bamusaba omugole bamugamba tulinze mugole naye n'abagamba nti ajja kuba abalaga omugole so soon so byebyo biva ku sayidi zombi zonna tukimanyi nnyo ate ye Kenzo ali sayidi za Ivory Coast lockdown gye yamukwatira naye bambi tumusabire abeere ng'akomawo si mu bubi tumusabire naye abeere ng'akomawo ate abeere nga n'omwana amulabako kale kubeera omwana bwe omwana ye taata w'omwana ate kijja bbeerawo ate tekirivaawo ekyo kijja bbeerawo paka kubanga biological father ow'omwana abeera omu yekka ate nga mu kifo kino kwe tulaba nga ye Eddie Kenzo so byebyo nno ebiva ku sayidi ya Rema naye nga Rema Namakula waba ali lubuto tumwagaliza okubeera nga akuuma bulungi olubuto olwo atuuke ku time y'okuzaala era azaale bulungi omwana we kubanga tetumwagaliza kintu kyonna okuggyako emikisa emyereere azaale bulungi omwana asobole okumulabirira ne Dr. Hamuza tutwagala nno Dr. Hamuza yabazaalisa Rema omwana kubanga era dokita akwasaganya nsonga ezo almost kubanga akebera bakyala balimbuto abo n'abakuba emikono abalina obuzibu eno wansi mu nsonga munnabunya n'alabika nga ate abatereeza so tulowooza nti ate Rema Namakula yafuna omuntu omutuufu ajja n'omuyambako mu nsonga z'okuba ng'azaala so byebyo nno gwe yakatwegattako subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongerayo n'amawulire gwatana bakusubscribinga gwate eyasubscribinga edda nyaba kugamba nti kyakabi kyokola webale kwekumira ku MMTV bye bye